kkooti egobye okusaba kwa Eddie Mutwe ne banne be baasibwa okweyimirirwa. Ensonga baziwadde mu mpaka za CHAN Uganda lwa 6 nga 23 mwezi gwa 8 bugenda kubeefuka ne Senegal ennamboole ate nga Kenya yo munnange bwetyo yatumidde dda Madagascar bwetyo yayiseewo yatuuse dda ku semi-finals. Emirimu e Kampala gya kugula buguzi era enguzi eryawo enyooka. IGG awadde ripooti etiisa era ku nsonga y'emu ku bakozi ab'empewo waliwo mu poliisi omulamuzi amugambye sasula gavumenti miliyoni 2 lwa kufuna musaala ate nga tokyali mu service. KCCA bwetyo munnange emuyimiriza okubeera nga azimba ku mwala gwe Nakivubo. Bamugambye nti nedda yimiriza ne General Museveni ate nga munnange yamaze dda okubeera nga amuwaggo ahead. Byonna tugenda kuba tubiraba. Kakati ate Ssenyonyi kati looya ajjudde akkirizibwa era akakasiddwa okubeera nga munnange awolereza abantu ate nga ne Electoral Commission agafaayo gatulaga nti munnange abakakima nomination papers kuba president baweredde ddala 19 be baba tebasukkamu kati, naye nga bwe twasembye okubitegeerera munnange bali mu 19. Chameleone amaze okukkaanya nakkiriza nti yes kituufu twawukane ne Daniel nga bw'ayagala naye obukwakkulizo bukontana. Daniel byayagala ne Chameleone byayagala munnange wano olunaku olwaleero bwe tutyo mu mikweseze essaawa eno twatudde dda era nga munnange teweerabira nti kyalimpa Rest Sarah ono anoonya ennangamuntu ye eyamugwako. Kyalimpa Rest Sarah anoonya ennangamuntu ye eyamugwako. Bw'obanga munnange wagironda ekirabo kya mitwalo 10 kikulindiridde. Agamba nti yagisuulayo ku Ministry eya Internal Affairs naye bo saidi zeyo tebagirabangako. Kale munnange bw'obagga walonda ennangamuntu ya Kyalimpa Rest Sarah emitwalo 10 agamba nti aginona wooli wonna ate n'akusimba emitwalo gyo munnange 10. Kale munnange beera wa kisa oba ogirina. Enamba zange weeziri awo emu esembyayo 1015 endala esembyayo 73. Awo munnange ojja kuba ofuna okumanyisibwa ku butya munnange bw'ogenda okubeera nga owuliziganyaamu ne Kyalimpa Rest Sarah. Omusawo waali nnyo dokita wano ku Uganda at large temufana birwadde bagambe ettuufu liva wala. Temufana birwadde eri abantu abali talented muganda wange nga gwe kyolabanga ekinene ate kitono nnyo ku saidi ye. Ate abantu abo babeera banyoomebwa bw'omutunuulira ogamba yikayira boono tajja nakumponya kaŋŋende naye nga munnange ate obulamu obuleka mabega. Kale omusawo waali era abamukkiririzaamu bwe batyo. Bw'obagga oyagala obujulizi jangu ngambe nti mpa ku bujulizi ndabe nja kuba mbukuwa muganda wange obujulizi olukwatibwako. Kale omusawo waali era ennamba zange muzimanyi bulungi eza WhatsApp oba okunkubirako nenkuwa ennamba y'omusawo ewatali yadde nti mpaayo ate mpaayo 5. Jasinze nkuwa buwa ennamba ya musawo munnange kubanga kati kuba kutaasa bulamu tewali kusosola. Oba oli mumpi oba oli muwanvu oba oli munene oba oli mutono oba oli wa ddiini ki oba ki oba oli wa ggwanga ki nedda. Kuno kutaasa bulamu kubanga ensi ffenna tuli bantu ate munnange leero mulabewo enkyajja kuba mukwano gwo. Kakati Hillside View Apartments gye bali nnyo wali ku Kasozi Jani Entebbe Road tuuka ennamulanda kitendeka jansi buuza ejjanyi ku kyaki eyo ogenda okusanga Hillside View Apartments. Eno nakugamba nti amasannyalaze tegavaako ate nga ne wifi ne wemmindi akola ki asena security eri gulugulu compound ennene omuli ne tents parking weeri. Kati tents zino mulimu munnange embeera gy'osobola obutasanga walala nti neesigirize z'okwokya ku misito gy'ennyama weeziri awo kwe just weetaga bwetaazi akubeera n'abantu bo wali oba okyazizza ne mwokya ku nnyama ku nkoko awo n'olema kubeerawo wapangisa wokka mu apartment koka. Wali ku Hillside View Apartments kirala nnyo ate nga ne transport wekasooba buulira ng'omaze okubuukinga nabo bajja kunona ku bwereere
naddala ng'ova ku airport oba okumpimpi mu bitundu ebyokumpimpi nageraageranyanga kugambe bweyogerere Nansana Entebbe ku airport bajja kusindikira emmotoka ekupiikinge ekutwale ku Hillside View Apartments ate nga n'emiwendo giri wansi nnyo. Bwetuuka Ennamulanda Kitendeka Jasco Entebbe Road buuza ejjanye ku church awo wali Hillside View Apartments. Maintenance Palace, aba Maintenance Palace bano balina solar system zizonna. Nakugamba nti balina water heaters nga zikozesa solar. Ezo mbinaabiro. Ezo zinywa amasannyalaze nno abali bazikozesezako muzimanyi. Kati oziteeka ku solar n'obyerabira. Balina security lights nga zikozesa solar ate nga zeeteekako zokka zejjako zokka. Zikolera ku budde. Nzikiza kitangaala. Balina water pumps ezikozesa solar nti osobola okulima naddala eri abalimi ku sizoni zonna ne bw'obeera mu kyalo eyo byonna bino byenkunnyonnyola muganda wange kitegeeza obanga ali mu kibuga kubanga osobola opampinga amazzi osobola okuba n'amazzi agookya mu kinaabiro osobola okubeera ne security lights ezaaka osobola okubeera ne CCTV cameras kuba bazirina nga zikozesa solar biba maintenance palace n'ebirala bisobola kubeera nga nkunnyonnyola wano ate nga Timo Property Consultants bano webali nnyo ku lw'ettaka oyagala kugula ttaka oba kutunda ttaka ery'ekyapa oyagala kuzimbira nnyumba oba kugula nnyumba aba Timo Property Consultants Limited okukosa n'aba Mukisa Transport Services bw'oba oyagala munnange okutambuza ewatali kwekengera kwonna aba Mukisa Transport Services bakwasa obuvunaanyizibwa balina emmotoka ez'omulembe nnyo era nga basobola okutambuza tewalina katundu ka ggwanga we batatuuka abava ku airport oba bagenda ku airport okubeera nga munnange ate mulinnya ennyonyi okweyongerayo oba okubeera nga ate ennyonyi zaakabasuula ku airport obudde bukwate n'aba Mukisa Transport Services era nga bano bali ku 074 9 32 73 074 9 32 73. Okay, ndowooza munnange ebyo bye birango byaffe era ndowooza weetegese bulungi nnyo ate ndikufiire ku ntono nga bw'owulidde bwe nkunokoleddeyo munnange emitwe gyaffe waggulu awo. Kakati munnange edi mutwe ne banne bwe batyo munnange bakyatoziira n'amateeka g'e Uganda naye ndowooza n'ebiragiro order from above ez'e Uganda. Kakati edi mutwe ne bakoligizi be bonna munnange bwetyo kooti yabanyimye bail tuli Masaka kooti e Masaka wali kooti enkulu era nga ono omulamuzi ow'ekkooti eno bwe tugenda okubeera nga tutegeera kooti enkulu wali e Masaka bw'atyo bwe yagobye okusaba kwabwe okweyimirirwa application for bail era nga munnange edi mutwe Akirewo Kivumbi Mugumya Gaddafi Wakabi Grace be babadde basaba bail. Ttiimu yaabwe y'abannamateeka okuva wali munnange ku kitebe Makerere Kavule ku NUP nga ekulembeddwamu omukulu Muyizi Samuel bwetyo munnange okusaba kwe baataddeyo kooti yakugobye. Kakati omulamuzi Lady Justice Fatuma Nanziri eddala linkanzeemu kuba ye Bwanika kitegeeza Bwanika lya bbaawe tabeeranga bannange Bwanika ono yeeyita atya yeeyita omuki alina erinnya lyakozesaawo erinnya lyeeyita omuki ng'erabidde naye nga bwe naalijjukira njadde kubuulira. Kakati munnange omulamuzi ono ye Fatuma Nanziri Bwanika ono munnange ye resident judge at the court bw'atyo munnange yagaanye okweyimirirwa era bw'atyo yawadde ensonga oluvannyuma lw'okwekenneenya ensonga ezimu ezaleeteddwa oludda oluwaabi state prosecution. Kakati munnange okuwa ensala ye mu kooti yatubuuliddwa registrar era nga waabaddewo abantu ababadde bakiikiridde abavunaanibwa wamu ne balooya baabwe era nga bano baadde bakulembeddwamu Kanso Samuel Muyizi. Kakati Mugumya ne Wakabi bano baabaddewo physically Mugumya ne Wakabi
abamu ku bebavunaana ne Eddie Mutwe kakati Mugumya ne Wakabi be babaddewo ate nga Eddie Mutwe ne Kivumbi bano bo babadde babigoberera bugoberezi ku lutimbe video link nga gye babirabira eyo mu nkomyo gye bali kakati munnange omulamuzi mu nsala ye mu kuwa ensala ku bail application bw'atyo yagambye nti oludda oluwaabi lulina okutya nti emisango gino gya nnaggomole gye bavunaanibwa omuli aggravated robbery okubba munnange nga okozesa ekissi n'okutuusa obulabe ku muntu gw'obba nti era omusango ogwo ekibonezo ekisembayo kuteeka kalabba kati egimu ku misango egivunaanibwa Eddie Mutwe ne banne kale bw'atyo ng'agamba nti emisango gino nga bwe gyalambikibwa obulungi ennyo nti girimu abantu abatuusibwako obulabe naddala bannamawulire mbu abaafuna ebisago mu musango ogwo kakati mbu bwe batyo bwe bakikola ne bata abavunaanibwa basuspects n'ategeeza nti nno kujja kuba kuyisa lugaayu mu ddembe eri abannamawulire kooti singa ekikola ejja kuba ebayisizaamu kwegamba ebakakanyizza nnyo kakati era oludda oluwaabi lutegeeza kooti nti beetegefu nnyo okubeera nga bagenda mu maaso n'omusango era ne basaba omulamuzi abawe fixed date mu bwangu omusango gutandike munnange okubeera nga gutojjera mu kooti obujulizi buveeyo kale bw'atyo n'ategeeza nti oluvannyuma lw'okukitegeera nti emisango gye bazza mbu gya naggomola kale bwe batyo n'agamba nti n'oludda oluwaabi lumaze okubeera nga lukakasa nti lwetegefu nnyo okubeera nti ate tutandika trial kitegeeza nti bail awo bagifuuwe mu ngombe kubanga omusango gulina ttandika ate nga n'emisango mbu gya naggomola nga bwe nkunnyonnyodde muganda wange ampuliriza kakati kooti bw'etyo neeragira nti omusango guno gulina okubeera nga ate guwulirwa mu bunnambiro kubanga oludda oluwaabi lwetegefu nnyo okubeera nti ate luleeta obujulizi lugamba nti tulinaawo kunoonyereza kw'obulala kwonna omusango gutandika okubeera nga guwulirwa kitegeeza bail application neebeera nga teri valid kakati munnange mu mbeera efaanaganako bw'etyo emisango abantu bagamba nti kati emisango gy'okubba obusimu bagitunuulidde nnyo era mu kugikuliriza naye waliwo abantu mu gavumenti ababba biliyoni na biliyoni mu gavumenti era nga bano balaga tebakwatibwako ekyo kyo kiraga nti emisango gino giri politically motivated egiteekebwa ku bano Eddie Mutwe ne banne nti girimu ebyobufuzi kale munnange bannayuganda nga beewuunya gutya omuntu gy'ayinza okuwambibwa nga Eddie Mutwe ku misango egimuvunaanibwa mu mateeka nga egyo n'asooka ayisibwe wa muhoozi mu basement n'atulugunya n'akuba n'ebifaananyi n'ateeka ku mutimbagano ate engeri gye baayongerayo okubeera nga bamuvunaana oluvannyuma muhoozi n'amala n'amuweereza nti kale wuuyo mumuvunaane kooti nekkiriza ebintu ng'ebyo ekiraga nti munnange waliwo order from above n'enkola etatambulira ku mateeka abantu munnange bennyamivu nnyo ku nsonga eyo era awo muganda wange bagamba nti kituufu Uganda yeetaaga okununulwa era protest vote yeetaagira ddala yeetaagisa okusobola okutaasa eggwanga ku bantu ng'abo kakati munnange eyo nga tumaze okubeera nga ate tuvaayo bwe tutyo munnange twolekedde empaka eza kyani Senegal gye buvuddeko munnange yatuuka mu Uganda era abasajja bajja
Onaku lwalina nakuzomeza 23 lwa mukaaga sawa 11 UBC kugenda kubeera ku kati ngaffe abafumbo bonnange tugulabira waka. Tugulabira waka kubanga UBC egenda gulaga. Kakati awo munnange abantu wano e Kampala mbalabye nga bayitawo beenaanise bulungi nnyo t-shirts eza Uganda Cranes. Naye oba abantu bwe bambala Uganda Cranes bwetyo begenda okwambala kubanda bye abambadde bulaka bangi bulaka ono jazenga erikaka omukono gumu gwa yero. Ndabye bwe batu bwe bambadde abantu oba bwetyo begenda okwambala simanyi. Naye nga mbalabye nga boda zibayisaawo zibatwala ogende Namboole sawa 11 tujja kuba munange tukwata Sinigo Mukama Katonda ayambe. Kakati munnange Kenya yo already yawanduse ku mutendera gwa quarter finals ko yakomye Kenya emu Madagascar emu. Kakati olwo nga balina okugenda mu bunnya ne bagenda mu penalty era okukakana nga Kenya 3 Madagascar 4. Obo kitegedde muganda wange kale kati Madagascar bwete yiseewo negenda ku semi finals. Kenya yo ewanduse kati Uganda bwetu olunaku olwaleero tulinze tulabe nakuzomeza 23 bengamba olunaku olwaleero era kibono singa wayitawo olunaku kitegeeza emboozi ejja kuba nkadde era ebinaava mu mupiira ejja kuba babitegedde dda essaala zonna eri Uganda Cranes. Kakati munnange tubadde tuli awo ne tufuna amawulire okuva eri IGG atukakasa atugamba nti olwo munnange jjukira nti ayolekedde kugobwa Betty Namisango tuli omwe kamya anaatera okugobwa kuba General Museveni tannaba kubeera ngazza contract y'obujja. Jjukira nti General Museveni bino naye abiteekawo ng'alaga ng'ayagala okulwanyisa enguzi naye ate tayagala kukwata ku bantu be bali banguzi. Kakati gwe kasita osukka era bwe yalikodinga obutambi obwo bwe yalikodinga ne Bobi Wine akatambi akami yakazannyako nga tuli mu Kawempe North by election. Jjukira bulungi nnyo Nalukoola nga bubeefuka n'ennambi wa NRM omu ku butambi Bobi Wine bwe yakozesa Nupu bwe yakozesa okulaga nti ddala kituufu enguzi yo esusse kaali katambi akalikodingibwa Betty Kamya. Naye nze mwebaza olw'okulikodinga katambi kuba eyo record aba aseetinze record nti yes anti kale era sigwe IGG asoose sigwe asembyeyo kale naye nga yayogera kubanga obutayogera n'obeera eyo ng'omumunya nakyo kirala kuba twagane Wangadya naye alikodinga eyoko ku butambi. Naye kye yatugamba Wangadya yatugamba nti ye eddembe ly'obuntu Uganda Human Rights Commission Mariam Wangadya yatugamba nti munnange ye bagenda bw'anoonyereza ku kintu nti ekisooka balina okuyingira bamusaba report gye bakoze bo nga baba akakiiko naye nti abasajja bagenda okumutwala okuba okuwayita babituulemu nga bw'onojja nga weetimbye pisto wano mu kiwato kati abasajja babaza bazeetimbye ate bazigende baziteeka ku mmeeza bati kati ne batandika okumugamba nti kati kino kijjeemu na kino kijjeemu na kino kijjeemu. Wangadya ekyo yakyogera. Kakati munnange naye oba oli awo tumusaasire ali mu nkola ya save my job. Kakati munnange tuli Kampala Uganda zino bino bikulu nnyo okumanya era otegeere amakulu g'okununula eggwanga lino kubanga bino byonna waliwo abantu abamu wano mu Uganda bagamba babakuba omulimu bakugwadde kulya buli muntu yenna aliwo kulya. Muganda wange olya zaani? Tetwagala mbeera efaanaganako ng'omusajja anaaleka famire yaawo n'asibula n'agenda ku makya n'abalekerayo oba 13 n'abagamba mugweyo akawunga ka muwogo wali mugulire ne mukeni mulye. Kakati bw'atyo n'agenda nga buli lunaku bw'akola. Kati bw'agenda ye nadda eri mu restaurant nawe omulira akayanira ennyama eweddeyo muwamu n'alya ebyungula by'ennyama bwe biti addayo ekakkuse naye ng'ekatalekaayo tagamba talabirira bantu be. Kakati bali balya naye ku expense yaffe ba taxpayers money. Kati gwoba owagira abalya nti bampuuga nange naaliziridde muganda wange ezo sente zisobola okuyambira ddala kugamba embeera okudda mu nteeko ng'abantu kugamba buli kintu kyonna nga buli famire yonna esobola okusomesa omuntu kuba abaana bagezi nnyo abali eyo naye nga tebasomye
olw'okulemesebwa n'obusente obutono mu nkola eya bonna basome tebabusobola. Kale nti ne universal education eya gavumenti gye yateekawo yali badde totally free, nga omwana kimwetagisa bwetagisa genda kusomera, ebitabo babibawa, n'uniform bazibawa, kubanga embeera mwe baatutuusa ya bwavu ennyo, ate era nga baatutuusa ku mbeera ya kubeera bamasiikiini, kitegeeza balina okulabirira bamasiikiini baabwe. Naye bano abasajja bazibu bakamula ne mu bamasiikiini ssente. Omuntu akutuusa ku bamasiikiini ate ne mu bamasiikiini n'akusolooza, ye gavumenti gye tulimu. Kakati yensonga kyolaba nti ba drop outs bangi nnyo. Yeni Museveni group gyagamba nti yewagira Kyagulanyi era n'akakasa nti yoyo wakugimalawo, era munnanga abaana baffe bangi bafudde mu nkola eya Gen Museveni. Kola yalangirira okumalawo group ya Kyagulanyi, abaana bangi battiddwa, bangi babuziddwawo, era gavumenti n'ebeera nga mukuzaako katono emabega nti baatuka ekiseera nga drone zaakajja nga bw'ogenda ku poliisi okuloopa bakugamba omusango tebajja gwingiza mu fayiro, genda ku poliisi yeeri, genda ku yeeri. Kati baatuuka okusaba abantu obujulizi nti kale mwaripootinga wa ku poliisi nga tewali, kuba abantu baali babazunzizza nga bakwoye, era abamu tebabaripootinga, era kitegeeza nti kaali ka pulaaninge ako. Mujjukire nga drone zaakatandika osomba abantu, ng'okugenda okuripootinga omusango poliisi n'ekukkiriza nti eguyingize mu fayiro kyali kizibu nnyo. Kitegeeza nti already kyali kipulaaninge ne mu fayiro temubateeka mu bitabo bya misango bya gavumenti, tubeegaane. Ne batukeesera ne babeegaana, tetubamanyi abo, tetubamanyi. Kitegeera mu mbeera efaanaganako bwetyo. Kakati munnange Betty Kamya tuli ku IGG kati atubuulira atugamba nti ba senior government workers wano mu Uganda abasoba mu mitwalo 13 bye bitundu 35 ku buli 100 ebya civil service, bano munnange bamala kusasula, era baamala kusasula nguzi okusobola okufuna emirimu egyo, okusinziira ku new study ekoleddwa Inspectorate of Government IGG. Kakati report bwetyo munnange yafulumiziddwa ku Monday ewedde. Inspector General Betty Kamya bwatyo munnange ng'atunnyonnyola nti mu kunoonyereza kwabwe bakizudde nti ba civil servants bano munnange basasula abaliwo kati mu mirimu bemulaba basasula wakati wa miliyoni 3 ne miliyoni 5 eze Uganda okusobola okubeera nga munnange bafuna emirimu egyo, era nga mu dola bagamba nti wakati wa dola 8 ne dola 1,3500 okusobola okufuna oba okuweebwa emirimu gya gavumenti. Kakati okunoonyereza kuno nga bakwesigamya ku bye bazudde mu kutunuulira ebyakwasaganyiziddwa nga bali wamu ne Economic Policy Research Center wali e Makerere University, era nga bano bwe batyo bagenda bayikizamininga oba nga babuuza District Service Commissions, abantu abo abaweebwa emirimu District Service Commissions DSC wakati w'omwaka 2018 ne 2022. Kamya bwatyo ng'atugamba nti enguzi eno bwetyo neereetawo embeera ey'abantu ab'ekibogwe abatali qualified, unqualified people holding key positions mu ggwanga lyattu lino Uganda. Bino bikulu nnyo munnange okubimanya, era wano woyinza okutegeerera kiki ddala kye weetaaga okukola, kiki ddala kye weetaaga okukola nti mu myaka 40 bino wano wetuli muganda wange. Kakati abasobodde okubeera nti basoma nga si be bali ba drop outs nabo okufuna omulimu gumu guba gwakulwanira. Kakati abagifunye abatonotono abo balina kusasula ssente ezo. Kati bw'oba osasudde ssente kiringa bw'onolaba omubaka wa palamenti okukampeininga okuyingira palamenti aba akozeseza ssente nnyingi nnyo. Kati kitegeeza nti bangi nnyo ku bo abaalina okugyayo ssente zeezo. Kakati wano munnange omaze okufuna omulimu bakusasuza omutwalo gumu 3500 eza dola, eza dola ze miliyoni 5 mu
kiba kitegeeza ki? Kitegeeza naawe olina kukamula abantu oba mukambwe nnyo kubanga olina okuzza ssente zo wakola investment. Kakati munnange bw'atyo Bitikamya yatugamba nti bangi nnyo ku abo abawa enguzi okufuna emirimu egyo kwegamba tebaabisoma era tebalina bisaanyizo. Kamya bw'atyo bwe yatutegeezezza era ng'agamba nti oyinza okuba nga olina district engineer, omusomesa, health oba omukozi mu byobulamu, abakola mu byobulimi nga bonna tebali qualified naye nga be bakuba ente empiso kakati yensonga lwaki agamba tulaba ebizimbe nga bigwa, tulaba emirimu ku nguudo nga tegituukiridde, oluguudo bakalukola ne lubomoka kubanga abantu abali mu woofiisi tebalina kubeerayo. Tuli mu ggwanga lyattu Uganda, muganda wange. Kakati munnange kati ona atugamba mu kutunnyonnyola nti mu nguzi eno ripooti ewa wide range of corrupt practices, kwegamba batulambululira enguzi eno engeri gyefumbekedde, bagiwa batya, ekwasaganyizibwa etya. Mulimu okufoojinga forgery documents, papula ne bazijingirira, mulimu impersonation, mulimu okwefuula kyotali ne weetuuma katugeze nga ggwe wagwa n'ofunayo amannya g'omuntu omulala eyayita ne weetuuma ekyo era n'okozesa empapula ze ez'obuyigirize naye nga si yeggwe owa ddala, ekintu kifaanaganako bwe kityo. Mulimu fake job advertisements. Kakati nno wano bamanyi okulangirira n'emirimu gye baagaba edda. Bamanyi n'okulangirira emirimu gye baagaba edda. Gwe kasawulira nga balangirira ti gavumenti egamba, Ministry of Local Government egamba emirimu gigino ng'omanyi ogwo baagugaba dda just batuukiriza mukolo. Kakati bwe bati munnange study yaabwe okunoonyereza ne kukizuula nti abasaba emirimu gino ku local government level bwe batyo munnange nga babasaba ssente, kugamba okutwaliza awamu omugatte gw'abantu nti ne ssente ze baasaba abaali baagala emirimu kiseera ekyo twogedde ku 2018-2022 nti be baasaba ssente okutwaliza awamu kigambibwa okuba nti babasaba obuwumbi obuli 78 ze miliyoni za dola ezikwasaganyiriza mu 21 eza dola mu bribe mu nguzi. Kakati abakola actual payments kugamba abasobola okubeera nga basasula nti bano baaweza ebbiliyoni 29 ze miliyoni 7 eza dola n'emitwalo 8 mu bbanga eryo lya myaka 4. Kakati munnange nga batumenyera batugamba nti education sector mu byenjigiriza nti bwe basinga enguzi yasabwa mu bungi okusaba enguzi, ate mu byobulamu gye basinga okubeera nga basasula nti ab'omu byenjigiriza be basinga okusaba enguzi mu bungi naye abasasula baali batono. Kati mu byobulamu ate bo be baddirira ab'ebyenjigiriza naye ate abasasula be bangi okusasula okufuna emirimu. Kakati munnange nga bagamba nti mubasaba okufuna emirimu egy'amaanyi egy'abasiniya nti muganda wange bano nga babasaba esente wakati we miliyoni 5 n'omusobyo oyagala omulimu gw'amaanyi kugamba nguvudde ku gino egya wansi ensi oyagala kati mulimu kutuula mu kifo kiri kyennyini leta miliyoni 5 plus. Kati ebiri positions zino eza wansi kati nga nursing, assistant primary teachers, nursing assistants, primary teachers, eno bonga babasabanga miliyoni 3. Letayo miliyoni 3 oyagala wa nurse ozinoonye tunde ekibanja ogenda onoonye okitegeera ogenda onoonye. Kakati munnange embeera nga bwetyo tutegeeza nti 82% ebitundu 42 ku buli 100 nti bano
balabibwa nga kwegamba abasinga okubeera nga bawa enguzi, okubeera nga baba hayaringa naddala mu biseera eby'oku shortlistinga ne mu interview awo enguzi we basinga okugiweera ebitundu 82 nti interview oku shortlistinga kitegeera awo okuteeka buteesi wali ku interview nga leeta sente. Kakati munange study eno nga batugamba nti ba members aba DSC bwe batyo nga be basinga okubeera nga basaba enguzi eno, era nga kigambibwa okuba nti bino byonna munnange nga ogyeeko abantu abawa emirimu olw'ab'eŋŋanda, kwanga kuwa ab'eŋŋanda, okuwa aba tribe zaabwe, ebibwe bityo favorism, political patronage, byonna akasimu kakuba okuva eri nti muwe omulimu oyo, musindise omwana mukole bwe muti. Kati byonna ebyo nga byo bitadde wali ebbali nga ripooti etubuulira. Kakati munnange era nga batugamba nti DSC erina obuzibu naddala political interference, nti weesanga nti bannabyabufuzi bayingirira nnyo abagaba emirimu, balina okubeera nga babateekako embeera enzibu ennyo olwa political interference. Omukulu agambye nti tebabawa ssente naddala okusobola okubeera nga bakwasaganya emirimu gyabwe mu bulambulukufu, inadequate funding, era nga n'okugoberera ebikolebwa mu DSC nako kutono, weak supervision. Kale bakola bye baagala kubanga teri abakuba ku mukono, teri agenda kubalingiriza. Kale munnange oba oli awo nga bagezako okubeera nga batutegeeza nti abatuula ku DSC ba members balina okubeera nga nabo ate qualification zaabwe bazongereza ddala, babongeza emisaala. Kati olwo oba oli awo ne recruitment system naye basobola okubeera nga bagyadjustinga okusobola okubeera nga oba oli awo enguzi ekenderera ddala. Prime Minister Nabbanja yabaddeyo nga ripooti eyanjulwa IGG, era nga bwe tukimanyi nti ye tayagala munnange kulabisa gavumenti, tayagala kugirabisa, bw'atyo n'agezaako okubeera nga awumbirira, naye nga ripooti yo munnange yabadde emaze okubeera nga eraga ekituufu ekiri ku ground. Jjukira ono yatugamba nti NRM erongoosezza nnyo myaka 40 tegimala, yeetaaga emyaka 10. Nabbanja kati ripooti bagimuwa efaanaganako bw'etyo, anti yakulira government business muganda wange Prime Minister. Awo jjukira naye kennyini wa Kibogwe temukyerabira, tiye kennyini omulimu gwe bamuwa ye kennyini wa Kibogwe kwe tulina okubeera nga tutandikira ye nga ye, kwe tulina okubeera nga tukola ki, tutandikira awo. Naye bagamba nekimba tesala gwa kibira, tayinza kwekuba misumaali mu mutwe. Kakati era munnange mu nkola ey'obubbi n'enguzi, kooti bwetyo munnange esalidde eyaliko omupoliisi okubeera nga akomyawo bukadde 20 bwe yafuna mu musaala mu bumenyi bw'amateeka, era nga anti-corruption court bwetyo esindise former police officer ku nkomyo, era nga alina okusasula fine esooka $2.5 million. Kati olwo munnange ate ayongerezeeko okusasula gavumenti $20,600,000 ku musaala gwe yafuna mu bumenyi bw'amateeka, kubanga yali takyasaavinga nga mu poliisi okumala ebbanga. Kati ono yo Oyet Francis, era nga ono bamaze okubeera nga bamuconvictinga, era bw'atyo oluvannyuma lw'okubeera nti yakkiriza, yapleadinze guilty, nga amaze okubeera nga akkiriza nti kituufu abadde nga afuna ssente zino. Kale ono bw'atyo yavunaaniddwa n'omu ayitibwa Alituha Dora, ono principal human resource officer,
kigambibwa okuba nti ono yagaana oba yakireka ne kibeera bwe kityo n'asigala ku payroll mu bugenderevu, kitegeeza babadde nga bajja bakagabana. Ate nga munnange oyo si ye yekka, nti ono yabadde omu ku abo abangi ennyo abaweerera ddala ba officers bonna babadde munnange nga basimbiddwa mu anti-corruption court, era nga ensonga za ghost government beneficiaries be bamu ku abo ababadde bafuna mu nkola eyo gye tumanyi ng'eyaba ghost workers, abakozi ab'empewo nga basasulwa naye nga tebaliiyo. Kale munnange okakasa ebya IGG byabadde ayogera obukakafu buubwo nti ono alina okubeera ng'azizza. Kati singa kiba bwe kityo bonna nga balina okubeera nga bazizza ssente, n'abo bennyini abaabaleka nabo ne babeera nga bavunaanibwa basasule eggwanga ssente, naye gye banaazisasula okuzizza zo tunaazifuna ffe ng'eno zituyambe nti zinabaako accountability nti bano bazizza ssente, kubanga kati ezo ssente jjukira nti okuzipreventinga ozibba kiri awo, naye ate n'okuzirikavaringa era tulina okusasula ssente ez'omuwi w'omusolo, naye kitegeeza nti kiri waffe okubeera nti kati ate ssente z'omuwi w'omusolo tuzikozesa okurikavaringa ssente ezo, kubanga tetufaanaganyeko nga bakuŋŋaanya omusolo gw'omutwe, kubanga bano abasajja batukuba left right center, jjukira bo tebasaaga, buli wamu bakubirawo. Solution ya gavumenti kubeera nga edda wali ebbali netuzimba system empya etalimu favorism, etalimu nepotism, etalimu ebyo byonna byonna, etalimu kulagira biragiro order from above ng'amateeka ge gakola. Eyo system erina kuba mpya mu Uganda empya. Kukitegeera muganda wange, naye kati eno system ng'abantu abalimu beemanyi nti taata yaweereza n'aleeta mutabani we, n'omutabani n'aleeta omutabani, kagamba famire yonna ekoze mu system eyo. Kati batugamba myaka 10 nti mu myaka 4 omwana gwe wazaala naye n'atuuka okuzaala, kati ate kumpi n'omwana kati gwe yazaala omuzzukulu naye agenda kufuna mulimu mu gavumenti. Muganda wange, kati awo obwannantagambwako bubeera bugenda kufukamira ku ggwanga lino, kubanga influence eba nnene nnyo ey'abantu abaludde mu system nga beemanyi, kitegeeza favorism n'ebirala byonna, nepotism, oyinza obutasobola kubeera ng'obivunuka. Alright, kati etuveeyo tugende ku ham Kiggundu. Ono nno munnange KCCA bwe batyo bamuyimiriza okubeera nga azimba ku mwala gwe Nakivubo. Jjukira nti General Museveni yamuwa olukusa era n'asayininga ku kiragiro olukusa nti munnange akulaakulanye omwala gwe Nakivubo, era nga nti yali proposal yamuweebwa Kiggundu ye kennyini nti agenda kikola ku cost ye, naye mu kwesasula ku mwala gwe Nakivubo nti ataazimbeko amaduuka, bw'azimbako amaduuka mbu yeesasule, kubanga omwala guno abantu basuulamu obukyafu, basuulamu empitambi, basuulamu ebicupa, bayiwamu buli kimu. Kakati mbu Hamu asobola okubeera ng'ataasa ekibuga, ng'omwala n'aguzimba wansi bulungi nnyo, ne guba nga amazzi gayitayo bulungi nnyo, nga tewali muntu wayinza kuyisa kintu kusuulayo. Kati mbu y'engeri gy'ayagala okubeera nti ataasaamu omwala ogwo okubeera nga gubeera mukyafu. Kati General Museveni bw'atyo n'asiima nnyo enkola ekirowoozo kye n'amuwa olukusa. KCCA bw'etyo muganda wange ne bayimiriza nga bagamba nti birina okubeera nga byonna munnange biyisibwa, so si biragiro nti order from above, birina okuyisibwa mu nkola ennambulukufu, era ne bamugamba nti munnange wali badde ojjayo ebifunfugu already byabadde atandiseeko ku mwala, bamugamba nti bijjeeyo byonna biyoolemu amazzi gasobole okubeera nga gatambula bulungi nnyo. Jjukira kati season ey'enkuba bw'etyo munnange etandika mpola mpola. Kale munnange ebyo tubirinze tubirabe, naye nga Kampala Capital City Authority ne Mayor kennyini bw'atyo yakikakasiza n'agamba nti baamuyimiriza Hamu Kiggundu, tetumanyi enkulaakulana eba eyamba oba bano just baagala kuba kati jjukira nti abataguzeewo okiraba, naye Hamu ye atambulira mabega, ani amutambulira emabega tukimanyi bulungi nnyo nti omutabani ne action. Naye jjukira bino byalimu okwokya akatale
stories zirimu ko kyabali mu paka yati awo n'ebirala era kale ko gamba birimu amaziga g'abantu bagira okay ekitufu kyeki asaanye bamuleke oba ekimunnange naawe osobola okubeera nga weesalirawo sigenda nze kubeera nga kugamba nti yanidda takukulaakulanya takola atya oba tayigira atya oba agala kuwambawo kutwalawo butwazi KCCA naye osobola okuzimbawo wakiri KCCA bulijjo tegukulaakulanya neezimbako amaduuka gaayo neegulongoosa ng'ono bwakola ki kuba sente baba zirina naye ate KCCA jjukira nti yo baagiyawulayawula baagitematema baagifragmenti nga Museveni neyeewaana ekifo kya meeya yakiyiwamu amazzi kakati kitegeeza nti KCCA naye ebeekikuba ekizeeri ab'ekikuba ekizeeri muganda wange ate akalimuko ani anaagaana akalimu onookasigaza kakati anti gwe obanga gwe keze nankulu w'ekibuga kiba kitegeeza nti era olina okugendera ku mateeka g'abakama abo. Joel Ssenyonyi leader of opposition officially munnange afuuse advocate owa kooti enkulu kati munnange Joel Ssenyonyi amaze okubeera nga munnange ate olugendo aluggusa era officially amaze okubeera nga ate afuuse practicing lawyer nga balooya munnange abalala bonna gavumenti bwetyo beewadde olukusa okubeera nga bakwasaganya emirimu kale bwatu yatutegeeza ku mukutu nga tugamba nti munnange okufuuka a practicing advocate lugendo luwanvu era agamba nti omuntu kasita amala okufuna diguri mu mateeka kakati awo era n'amaliriza ne LDC step esembayo kwe kubeera nga munnange ate afuna practicing certificate okumusobozesa okubeera nga ate akiikirira abakirayanti mu kooti kakati olwo munnange n'agamba nti yatukakasisa natugamba nti yamaliriza process yonna yamaliriza olugendo olusembayo mu kkowa eryo era kakati ali enrolled erinnya liri amaze okubeera nga liyingizibwa ku roll register ey'aba advocates oluvannyuma munnange olw'okuyita mitendera emingi ennyo kati n'asaba n'agamba bw'oba munnange weetaaga kanso okurepresentinga okukiikirira okuwolereza mu kooti n'agamba just kuba kasimu hello leader of opposition Ssenyonyi njagala kumpolereza abasajja banzibeko ettaka lyange kakati awo munnange ojja kuba ofunye looya omujjuvu kale abantu ne bamuyozaayoza ku mutimbagano wonna naye nga ekiri muno twogera ku nsonga ezimu ekiri mu makkati awo kwegamba tulaba Uganda yeetaaga abavubuka abato ate abasomedde ddala ab'obwongo obwogi era abasaavinze mu bitundu eby'enjawulo kati Joel Ssenyonyi tewali kubuusabuusa already experience kati agirina ku myaka egyo emito ate nga bwe tutunuulira ebigenda mu maaso mu nkyukakyuka mulaba nga ali mu target eya ddala era nga omanyi bw'otunuulira ebigenda mu maaso bw'oba okuba ttooki kuba kati baatugamba nti kitegeeza nti ekisanja kya Robert Kyagulanyi Ssentamu ekisembayo kuba pulezidenti bwa NUP kyekino kitegeeza nti nga Sseggona bwe yagamba nti naye agenda kujja yeesimbewo naye mu kutunuula nze ndaba ate pulezidenti gye bujja mu maaso kubanga ekibiina kya NUP kirina okugenda nga kikyusa ba pulezidenti democratically naye kitegeeza nti bwe kikyusiza ate yabeera flag bearer ebyo byanjawulo naye nga Ssenyonyi mulaba mu layini eyo era nga awo kubanga taliiko bbala ate nga already yeepositioninze bulungi nnyo mu kweteekateeka era nga nze awo ndaba y'omu ku bantu abali prominent abasobola okubeera nga batunulwamu abatasobola okubeera nga ate munnange tubabuusa amaaso ku nsonga eyo era ekyo muliranyi kitunuulire nnyo just tukisinyako businya naye nga eyo mu maaso gyetulaga kaakati munnange amawulire agava mu kakiiko k'ebyokulonda gatugamba nti abakalonda nomination forms bali 19 asuubira okuba ndowooza kati basukkamu kubanga nsereko y'omu ku abo abaaka
nayo Mohamed Nsereko wa Ecological Party y'omu kwabo abakakimayo nomination papers n'abalala abatonotono naye kati ye nga Mohamed Nsereko waliwo ne Dennis Adim Enap owa Uganda People's Congress UPC faction nga naye y'omu kwabo ku latest individuals to pick a presidential nomination forms from the Electoral Commission. Kiba kitegeeza nti munnange bano ne baweereza ddala omuwendo ogw'abantu abasoba mu 19 tunaatera okuweza ebibiri muganda wange teweewuunya naye General Museveni ani ali musonyiwa kuba kati obuzannyo bwe bungi bwazannya teebereza bano bonna abadde nga jja abategeka ti naawe ojja kgenda naawe kugamba bwe babeera nga bangi kijja kwewuunyisa okulaba nga Electoral Commission bonna ebayisizza era bonna nga basasudde ssente emiliyoni 2 bazirina oba 5 gali 2 ndowooza ez'okwesimbawo era nomination forms nga bonna bafunye emikono mu districts 2 ebya districts ziri mu Uganda nga bafunye emikono era nga bonna beesimbyewo ne bajja. Kiba kitegeeza ki nti ebigendererwa byakubika Robert Kyagulanyi Ssentamu bamubikkira omwo nti abantu balonda abantu abo bonna ne babawa percentage bweti naye muganda wange the struggle continues. Ebyo byonna tebayigulanga ttama kubanga babasajja beesoma kuwamba ggwanga lino era nga baagala okukakasa nti be baliwo bokka mu kifuba oba ku kifuba balina okulifuga era batuukirize ebigendererwa byabwe ku birayiro bye baakuba ne bannaabwe. Ekyo temukyerabiranga kitegeeza muganda wange teri kussa mukono kati munnange ebyo biri awo era bwe bitunuulire mubenga mubimanyi kubanga tugenda mu kaseera kakanayo kyani jukira nti General Museveni okusinziira munnange ku true opposition bamugamba nti gwe guno omulundi ogusembyeyo chance gy'osembyeyo okufuna nti kati ebiddako bwe neeyogera ku jeeke era nsuubira okuba nti kijja kuba kizibu nnyo okulimbalimba bannayuganda tutudde mu kulonda singa ebibaawo kitegeeza nti bannayuganda bajja kuba basigazza kunoonya ngeri gye banunula mu ggwanga lyabwe. Kitegeeza nti kati tukyasobola kulimba bantu nti akalulu mulonde democratically tebiriiyo era kati tugenda mu kukakasa nti ebyo tebikola ki tebiriiyo. Kitegeeza nsaleesale 226 emisango bagitegeka dda kooti erina okulangira General Museveni kubanga baatukakasa nti kasajja nomination forms kitegeeza nti aba agenda kulangirirwa muhoozi engeri gye yeeweramu kyongera okubeera nga kikukakasa. Ebyo munnange tubadde nga tujja tubyogera wano. Chameleon tuli ku nsonga z'amaka kati. Nsonga z'amaka munnange Jose Chameleon amaze okubeera nga akkiriza. Kale twawukane obufumbo munnange obumaze emyaka 17 eddanira ati era nga Daniel ayagala ebitundu 6 ku buli 10 sebe ku byobugagga bya Chameleon ayagalako ebitundu 6 ku buli 10 kakati wano bino biri bitya bannange. Kale munnange kano si mawulire nti mapya nti breaking news naye tulina okubeera nga ate tubikubamu ttooki kubanga ffenna tuli mu layini y'emu abakyabulimu n'ababunnyuka n'ababunoonya. Kakati munnange eno nsonga nkulu nnyo kubanga ejjukira tuli ku gavumenti esookerwako mu ggwanga gemaka. Kakati abantu beyita baby sweet mu kutandika wano Chameleon bakoze embaga wali emutungo bbiina muganda wange emyaka 17 gyakayitawo abantu abaali baagalana bwe batyo kiki. Kakati tutuuse ku stage emyaka 17 giweddeko bano beerinamu abaana 5 kale abaafumbirwa mu Juni nga 7/28 eyo balina abaana 5 kugambya aba Marcus wa myaka 19 Alpha Mayanja 16 Alba Mayanja 13 Ama Mayanja 11 Zara Mayanja emyaka 6 gwe buli weesoma erinnya ly'omwana waliwulidde ng'oyongerako ekigambo wayasenga akola ki ng'anyooka. Kakati
Daniela ati bwatu yataddeyo divorce 225 mu mwezi yateekayo nga mu Gwakusatu 225 era nga ye nga byayogerako agamba nti wabaddewo obulagajjavu n'okulekulirwa neglect, tewali mukwano, lack of love, insufficient support from Chameleon nga yensonga enkulu nti Chameleon bwati munnange tabayamba kiri awo, abawa obuyambi obutakola ki obutawera. Kakati naye ensonga zawadde ziyinza obutamuyisaawo, ensonga zawadde ziyinza obutamuyisaawo. Bwe nzitunulamu bwe tuba nga twogera ku nsonga ezimu kuba abajulizi bwe buli ku bintu ebimu, naye domestic violence sigirabye, lack of love gyendabye naye nga Chameleon ensonga gye nali badde ndaba ng'ey'amaanyi awo ennyo ensonga y'okutuntuza omukazi, kufuula omukyala eŋŋoma, kale kugamba n'okweyisa munneeyisa etategeerekeka n'abanga ali muwumbula ekyo kyo ajjukira nti Chameleon toyinza kuba ng'omuwaayirizaawo ate nno abantu bagamba nti empisa za maama wa Chameleon nvundu, abantu be bagamba era nti maama wa Chameleon bw'atyo nga yingiza mu maka g'abaana be n'akyankalanya buli kimu, era Daniela tebakwatagana na nazaala we. Kale ebyo nga biri awo naye kale ndowooza baagadde kubireeta bwe batyo, ndowooza mu kkooti ate baleeta obujulizi oba oli awo obusingako nabo omukazi bw'akulikodinga ng'omukuba muganda wange obanga okuba omwana omukazi etategeerekeka, kubanga Abba yagamba baamusibirako lumu n'alengejera ku balcony. Kati singa waba yakwata akatambi ako muganda Chameleon yalisibira mu nkomyo. Ekyo kiri awo njagala mu kinootingi. Kaakati n'agamba nti emyaka 5 Chameleon yamulekulira agigumidde era nga yeerabirira yekka n'abaana be. Ensonga munnange ereeseewo embeera ey'okwennyamira ye nga omukyala, kitegeeza nti aba afuuse single mother. Kale munnange mu legal petition ye Atim Mpabaye bw'atyo ng'asaba nti ayagala abaana basigale mu custody ye, abaana yaba abasigaza. Nsuubira okuba nti ekyo kiri awo, abaana bo kye baagala era kooti kati yakusalawo. Ayagala full ownership eya amaka gaabwe agaseguku Makinde division wano mu Kampala, ayagala agatwale, ayagala basigale nga bakyamuwa senti, Chameleon akyamuwa senti obuyambi ye kennyini n'abaana. Ate mbadde manyi Daniela ate alina omusajja gwempulira wano, nalaba pengepenga annyonnyola ebintu ebyo, naye nze sirinaako bukakafu, sijja kuwa bisimanyi, naye ndowooza bapulaninga kuva mu Amerika kudda wano, kiki ekigenda mu maaso. Kakati era nti ne ssente Daniela ez'okusasula balooya oba kye wali badde oyita oba court fees n'emisoso emirala mu kkooti, ayagala Chameleon yaba abisasula ate yatwala omugabo omunene. Kuno si kujuba bukola kumegga n'oluma bannange, obufumbo bunaasoboka nina okusooka okwetunulamu. Kakati munnange Chameleon ye agamba bw'ati, naye alina byasaba byagala byayinsisitingako nti bikolebwe. Kati agamba nti amaka gaseguku gasigale nga family property, ge maka family mwekuŋŋaanira nga family property. Ayaguri nze nkiwagira, kubanga kati Daniela bagikuwa ennyumba ogitwala otunde, kitegeeza nti oli part of family. Buli kimu kyonna kyonna okikola ku lwa family, kitegeeza nti esigale nga nnyumba ya family, kubanga naawe bw'oba oli part of the family kitegeeza naawe ebeerawo teryagobyewo. N'ayongerezako n'agamba nti ayagala bamuwe access ku baana abe nga abaana be asobola nayo okubasisinkana. Kituufu nnyo,
abaana be nga basobola okubasisinkana kuba ye taata waabwe. Kakati era ng'agamba nti Daniela abaana bano kwegamba gye basigamu bukyayi tebakyayagala kitaabwe. Agamba nti aba Chameleon mu kugamba kusaba kati olwo naye ayogera byayagala demand ze tuliko. Agamba nti abazadde bombi balina okubeera nga bagaba n'obuvunaanyizibwa obw'okukuza abaana kubanga bonna bakola. Daniela akola, kitegeeza akola. Kati bonna basheyalinge. Awo nsuubira okuba nga ayinza okuwangula kubanga bwe twogera ku mwenkanonkano. Kakati munnange Chameleon bw'atyo ng'ayogera ku divorce ku ebyo ebimuvunaanibwa Daniela byataddemu, yeegaana okuba nti yalekulira mukyala we n'abaana yabanegerekitinga. No, agamba nedda tekiriiyo. Naye nange nyinza okiwakanya bw'oba muvunaanyizibwa okuba negerekitinga. Bw'abanga wayase oba kitegeeza ate era tosobola kunyukisa wayase na mukyala nga tayagala. Eba rape bwe mbimanyi mu mateeka bwe bagamba. Kati kiba kitegeeza nti love tetumanyi amount ki gyayagala Daniela nga ye. Biwanvu muganda wange naye nga munnange bwe kiri nti ffenna ababulimu ababunyuka n'ababonoonya kubanga ababonnyuka abamu ate era kati babonoonya. Ababulimu abamu baagala buddukamu bakaaba baga tetujja kudda ate batuuke ne baga katukomewo. Ababugumidde kati nga Mama Shura ababugumidde abaga sina kyendaga. Kakati abo nabo bali awo. Kakati munnange ensonga zino nkulu nnyo. Kakati agamba nti family yakkaanya balilocatinge bagende mu US mu 2018 era ne bagulayo ennyumba essaawa eno gye basulamu. Essaawa eno gye basulamu Chameleon yagigula era n'agamba nti nno abadde ng'abawa financial support, abadde ng'abawa ssente. Era Abba Marcus mu katambi ke yagamba taata waabwe abalabirira. Abba Marcus yayogera mu katambi. Kakati munnange divorce eno emaze okubeera nga capturinga attention y'Abannayuganda ne Uganda Tragi nga mwali kubanga munnange marriage institution ngazi erimu abagumi, erimu abadduka, erimu abateekateeka okudduka, erimu abadduka nga baagala kudda, erimu abagyetegekera. Kakati munnange era omuntu waba tafumbirwa ga yadiba buli omu aba tayagala kudiba. Kale kwegaba gy'ensonga lwaki nkugamba nti nsonga nkulu nnyo nti omusango guno akitegeeza ffenna naye tugutunuulidde. Kuba bano bamaze mu bufumbi emyaka 17, myaka mingi, era okwabuka n'akwaba ne kuleetawo ebizibu ku by'obugagga, ani abasigaza abaana. Kale twagala okulaba kiki ekigenda mu maaso awo, buli mwe ayagala ategeere. Tulinze tubirabe, tujja kubitegeera. Era ndowooza sigenda kusokkawo nnyo wano muganda wange gwampuliriza, tusisinkane ate ssaawa 11 nja kuba siriyo, nja kuba ndi ku mupiira. Simanyi oba naaba ati nina amaanyi nga guwedde oba naaba sirina maanyi. Era naaba nina amaanyi nga guwedde ate nja kudda. Naye ndowooza era ne mu mboozi zaffe eziddaddako wano akatonotono nga bitusembereza ssaawa 11 ziwere Uganda Queen Senegal. Mukama Katonda bw'ati munnange atukulembere ne Senegal nabo bebasaba. Kati Katonda ali awo makkati kitegeeza